Simani n'abaganda bange bali bweru. Tonyongera. Anti kati bo babeera balowooza bagagga nnyo. Bayinza okuba nga baweerezaayo muganda waabwe ku busente ne balowooza nti bagagga nnyo balowooza kukusiga. Omanyi abantu abagenda bweru balina mentality nti gwasigadde Uganda oli munaku. Mmwe ffe tulina ssente wano e Kampala we mwatuleka. Yes. Olwokuba bakola ssente ne bazikyusa. Olwokuba balina PayPal. Balowooza bagagga nedda ssebo naffe mobile money zikola. Munange balowooza bali well off. Ssebo omuntu akumanyira nga wa security. Akuuma kizimbe ky'abagagga amanyira gwe alina omulimu gwe wasomerera. Ndeka tonyongera tonyongera. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Seba mboza lwaki nyambala engoye. Engoye mpanvu. Kwatuli? Totandise. Oyinza okuloza sekawere. Ayinza okulaga nti bannange nziruka kulaba baby wange. Ndowooza mukyala ayagala nnyo mukazi we. Ate ayagala being around the woman every time. Nga amulabako. Laba nno bwakutunuulidde. Kyekyo nze bangamba amukomberera. Kakuveeko. Balaye Kasuku ye yagamba. Kasuku nalongole wisi yamugamba. Katuluma n'etambula bwetyo. Ate buli wenfuna omukisa nkyogera. Olina okukimugamba. Yes, tulina omunyonnyola. How are you, my darling? Tani, how are you? I'm okay. Oli bulungi. Me, you know I'm happy for you. And you know why? That is Thank you, I look good. Yes, you do. Yeah, I'm successful. Ngatulira ku live ya guni ne prima. Akati nakatambula nakatoka ku Facebook ngamba tufudde bannange. Layira bate bamukaliwa. Bamosi. Ningamba ekyo kyonna nakyo ngenda kimubuuzaako bamosi twazeeyo ate wava mosi ningamba Shuga yangamba kati leka nkubulire nze nsobola obba confusing paka buli omu wanaayiga okumindinga their own business. I'm in a relationship. I'm single. I'm taken. I'm married. You're everything. I've moved in with a man. I stay alone. Like byonna. Kuba nkati nze I wonder why people be there. Ngayagala kumanya kati Shuga ani amulya. Kati Shuga abeera wani. Kati Shuga abeera nani mukwano. Like ebizibu byammwe wammwe bya Shuga. Shuga ali atya. Shuga ye gundi yammwe. Bawuli abagala kundaba nga neeralikiridde mukwano sijja kweraliikirira nze ali ku billboard mu buli kuba erifuluma Kampala. Nkulengera mukwano billboard za Star Times. Enkofiira ngedde ngamba that's my Shuga. Nkulengera. Nange neetako bulinaku nengamba Chikke ne mugamba ndowooza olaba muwala wa maama wange. Mwala mama Nancy ali mu kibuga Kampala. Ali mu kibuga ajoga. I love that. Era nkulitero nnyo kulaba. Sababu mulekerawo okulondoola okumanya ali nani era akoleddewa eyo live eriwo. Namusigale nga mulondoola mugira mubeera busy. But me, I'll be with whoever I want to be with. Right? Yeah. And then banange this cutting maybe solo banjagala kubuza ebyenda bye. Who started that stupid rumor? We are trying to build our music career and then someone starts saying Shuga mukatambika nude. Sex tape. Sex tape. I saw and I was like, just because someone that sex tape has been there for now like 3 years. By the way, mbade nakatula mu interview nga bili nemba desi nachogerako kan twale guno omukisa okuchogera no kubewe na sasiro. That sex tape has been there for 3 years. I think they feel like they intimidate me every time they bring out a sex tape that has a person that looks like me. Naye they want to shut you up. When timbo obutambi n'ogamba nti bwange mbadde nsaba ontuukirire onsaba akatambi akatuufu ninawo obutuufu oleme tambuza bukyamu. Ekitegeera kye ngamba because that person is not me. I don't know why they keep saying it's you. Komanyi wenfaanana nga ndi bwereere. I don't know. Mukwano mbanga Eva mu garden ya Eden. Omanyi. Kimuli bwe kiti. Kutidde gwa nyonyola gwasulawo. So ask me. Bagiri kuzina envizi wasoka nokola tinti. Ate nga nze we nakolanga tinti teri lunaku nabeera ne tinti nga alimu black never. I used to tint my hair every after a week or 2. Yes. Senviri zange the whole time zabeeranga za short hair nga ziri blonde. Okitegeera. That video and then muli basiru nnyo.
Like oba otyo musiru okutuuka okubeera nti nno ojayo porn video ng'eriko ne porn sites ku video. That was a directed porn video. Kuliko ne porn sites. Kuliko www. Oche, poziko gamba nti Shuga azanya porn. Nga yabuweereza obuntu buli eyo. Otherwise, that thing looks scripted. Eh? I know. No one mourns like that. Unless they tell you action. Ochichagera. No one would ever mourn like that. Yes. But many people can want to. I'm so happy that omu kubana benatukiridde ne mubuzo bakakasa nti yenze kubanze nina obuzibu ddodo. Nzo nkola ekintu ku social media. Naye bwe ndaba nga toli mu level zanze kukolera live bakuddamu nga njogera. Munaye nkunoonya ku ground sikuta. Olimba. Iye mkwano. So tonziramu ku social media. Sikuddamu ku social media naye wano ku ground yoba ojja kundaba. Osobola okukaba nga tewali akutteko. Oh Lord Shuga. Era wegendereze whoever's come out to say rumors about me. Asiri sitazeemu kwogera yadde n'ekintu n'ekimu because musanzeeko ne mugamba okikakaso oyagala kuddamu kukola video nku recordingireyo wano live. Wa live yange egendako abantu 100 mu ddakiika 2. Nkumanyi. So if you want to trend nsobola okuteeka ku live yange. No trending. Ne nkuteekako nga kuba empi. Shagera. N'ofunayo stardom ya ddakiika nga ziizo. Oshagera. Abantu bangi abatuula eyo. I've seen even girls who do interviews thinking they're doing it like me. Bantu bange bwenzija n'entuula wano n'enyinyonnyola. Njogera ebyekisiru bingi n'ebyamagezi bingi. Kituufu. Naye sirina lunaku lwenzija wano n'enyinyonnyola butya omukira bwe gulina oyingira omukazi. I've not done that ever before. So oli agenda kujja agambe bannaye omusajja n'ankwatako n'entoba nga ye omutwe gwe gumugamba ndi mukola nga Shuga nedda. I'm only vocal about everything. Yeah. Sex inclusive. Because it's life. Oshagera. Ate kyemuyita obuwemu omuntu amala kunyiiza ne mugamba eggambo. Omuwemula. Ne mugamba mukwano jja kunzijjako nno nze amaziigo. Kuba sijja buzi dodo najjako wano ne kugamba good morning olinga amazi sisobola. Oli abakutambudde nawe n'otandika. Kitegedde bulungi nnyo. So guys, buli alowooza nti nno Shuga bannange neeyisa gye yeeyisa tesaana mu bantu tompasa. Yadde kitaawo okunfuula step mother. Right. Naba basiba bagamba era obimanyi n'obeera wano bira nagamba naye kati anaagenda okuwasa Shuga ku obadde omunoonyeza kyagenda okumpasa ku ngeri gy'ayogera. Gya disrespect. Kitaawo muleke. Omusajja ne ŋŋamba. Olaba nnyoka afumba. Nnyoka afumba mukyafu naye ate olwonze. Me am only vocal and I shall not stop to speak. Nabagamba nagenda ku ssomero n'ensoma emyaka gyange 3 nga nsoma kwogera. Ne bantikira first class. Nga baŋŋamba otwasamidde bulungi osaanidde oyasamire eggwanga. Nawe n'ogamba kankole omuntu. Kamba asamire. Okitegeera. So whoever thinks you can discipline me, you want to become my singer, you're not welcome. Abagamba banna yakulira wa. Aina abazadde mulina and bazadde bange gye bali, they are very proud of me. Ankubulire wentuuka ku kyalo banjalira wemba mpita. Omwana w'okukyala red carpet ebeera wali. N'otambulira. Kubanze gwe balina agenda ku kyalo n'embookyayo. Okuva buli omu owa boda ne mmokyayo. You're there miserably speaking, you've never helped anyone. Omanyi messages ziri mu simu yange ng'omuntu azze n'ankabirira nze ali irresponsible. Nze abantu bansesa alowooza ali responsible. Otudde okomenti nze ku video yange. Naye mukwano balina okulekera 3-5 ofumba amatooke ne mukene. And you call that responsibility. Enviri ziri ku mutwe ziri. Siba penso nakugagirako emyezi 6 oddamu okyusa enviri kati mu Easter okuddamu okyusa Jeva mweza Easter paka Christmas. But for you feel like you're responsible. You have the audacity to contribute on how Shuga is indisciplined. Bro, I mean, sina mpisa nina omulimu. Sina mpisa nina omusajja. Sina mpisa nina abazadde. Sina mpisa nina ssente. Sina mpisa nina ewange. Sina mpisa ndabika bulungi. Sina mpisa sina lwensula njala. Sina mpisa nsinga ekikaato kiramba. Ng'okigasse. Nga mugambe kati twesonda kulaba bya bugagga bye tulina waffe ffenna ekika kiramba nze atalina mpisa. Okitegeera. Abantu bansesa munange always having opinions ebitabakwatako. I'm like, well, if you mind your business or what, you mind your business. You know? And then people think abantu abasirika be bantu abalungi. Tebamanyi they are the most evil.
olwokubanga Shuga yazze n'ayogera nga gwayogerako ye asirise ye muntu mulungi Shuga mubi. Kati nga assistant wa Yesu nsangula katabo kabagenda mu ggulu. Deputy Jesus. Hey. Assistant wa Angel Gabudieri abatwala mu ggulu nsangula katabo kabagenda mu ggulu. Kakati this person on what happens simanya mumanya bana non to shed yali ready for obana agama mukola kimuyimbi sigenda mwogerako bambi naye kyenyinza okugamba she has a lot of pain ebbanga lyamaze mu industry. Didn't understand your statement. Yes, now by the way chenina nanga tewakyogerako nnyo and you've said it for a long time. Shuga always is misquoted. I'm not misquoted. Let me tell you what happens with people. Sure. Kati leka nkubulire. Obuzibu bw'Abannayuganda temwasoma. Kati I'm laboring so much I'm laboring so much. Ochagere. Feri ku St. Kisteses Bugolobi batuyigiriza nti you listen to understand, you don't listen to reply. Or reply. True. Ochagere. Ne wanena abantu people listen to reply. Yes. Ate oli atula n'asooka na calculating a career inagamba wenjogera ku Shuga. Let me tell you, I actually went to the girl's page and the girl is my follower. Kuliko follow back. I'm like, that's why I didn't even reply her. Mbabambi follower wange sigenda muisa follower. Imagine follower wa imiridde agamba oli muntu mubi kyokka akufollowinga kalwaki ofollowinga omuntu omubi atanishinga career yo. Common sense which is not common. Inze natula mu interview ne bangamba tuwe abayimbi batano bosinga okuyimba nembogera ate si lutalo wallahi mbasinga gemazima agaliwo. We byava. Okay, now I understand. Ngerinnya lye mu bantu bensinga okuyimba saagamba nti oyimba bubi. Poziko kati nsobola okugamba nti oyogera ennyimba zo. Naye kuli nali sigambye nti oyimba bubi. Nali ngambye nti gwomu ku bantu bensinga okuyimba. And then the girls ali mu interview yagamba nti no. Me, I'm not a vocalist, I'm an entertainer. That makes it clear nti kyenayogera kituufu. Okategedde. You're disorganized. Oba oli kuba opposer londako wamu tosabeera makati yabeera chairperson oba secretary washagere. So far she thought yagamba yanvuma mbu simanyi kuyimba. Wamanyi we bavuma wabagamba nti tomanyi kuyimba baba tebakuvumye. Okuvuma balina okugamba olinga amatako ekyo kivumu naye simbu nno tomanyi kuyimba. Dodo wenkusanga nenkugambe you know me I'm open. Wenkusanga nega naye mama tonyumidde makugambye amazima nawe nkusanga ogezze nnyo nega mama osusse endoozi oyagala kubaluka mu balusi kalwaki onkolera live n'ogamba Shuga nvumi. I'm telling you the truth. People don't like the truth. They don't. That's the problem. But again, I'm not going to stop telling you the truth. Nze nja kuyimirira ku mazima gange. Nze n'ensi ne weerikira ku maca neegamba nti siri muntu. By the way, neyongera bategeeza bagamba ne Shuga oliddawa. Bantu bange nzaalibwa boogwa. Kumbe nawe comments oziraba. Kakekirimo kunsesa bamala commenting eri ebibi. Account yemu najja mu account yange naga bane Shuga, I wish you knew the way I love you. Reply my comment if you love me back. Buka bakatonda bali abantu bali buyadi neka kati anagenda ku hiring ze nange mbada ba comments eyo ani agenda ku hiring gwe yampa mulimo gwantesa ku billboard genda olumirirwa abewa mu mukwa badagi heavy trending atuzeyo ko ndo nakatola bagenda ku trending asuko ngambe kakati nange wagenda no gamba side chicks association kakati ne side chicks association banga uko tetwakomye ku ground banga uko Okimanyi omuntu wajja n'agamba abantu nti ali single akwanibwa okufaako obufi. Naye bakwanyenze bahawula maswali. Bali bize bakugamba webampa CV oli wangamba nze ndi Washington DC nze ndi wa nze ngenda ku handlinga bulungi. Waliwe yangambye you deserve to be treated with that most care. Lira line. Nemugamba, what do you mean? Nangamba, read me account number nenda bakeya. Neshuga nakugamba lwe twayo. Omwana yazenga amanyira vulango ezi. Ate yeye yange yamanya okugana ngamba Shuga mpaka kukwatako. What to be given as well. Nze bakoma kwana. Ndima nagenda bamanyi mbumbaga bandi mukuzi ndi muyaye. Ne for you Shuga, do you know you have blessings of money? Banenze mpebwa sente njane gro. You have blessings of money. Ne kumacha lero. Bakod bantu babiri bankubide ne bangamba Shuga. Fezi kwenda kusobola kubeera bulungi nga tumanyi bwoli ku Easter. Bambi. Aba. Nakuba mu munyembi wange. Famous.
Hey, famous. What about famous? I know famous actually. Yeah, famous. Simanyi lwaki naye andakira bulungi bambi. Aina mululya. Aina kayimba keyayimba. Abula mutatu. I think I had it. Nina wanja wa manja ningamba we wakubanja mkwano mwimbi wekwa tasagala ngaba mwimbi ngabona famous kankubuli obayagala kubangula Shuga twetaga tattoo. I remember he's doing enough already. That's enough. Pereza sentence ebyo binta wanye ebyo nze no batongambye kigambo no mpereza sente Ola muteba nti mweleza abakazi mbu I love you. Nze mpereza mu sente nga nkuddamu I love you too. Wenda baka mobile money message ngambe tuliyo nga ngamba I love you too. You don't wait for what. So very much thank you for my Easter. Famous. Yeah. Being that kind. Yeah, he's a giver. I work with him, but not everyone that you work with actually cares like that because I'm a public relations of the company that signed him and also of his PR, but thank you, honey. Hey, did I call him honey? Relationship etandise. Tujja bitegeera Shuga baby. Auntie yampereza se. Said we kasaba consent relationship etandise. Auntie nze tebata kudisa agenda kudda. Mwana gw'abantu bamba sente. Bambya musingali mu akayazze. Bugamba ate nawe namusanze yazze mu simu yake. Online pia sola peda. Netira kantandika okukebera nange nze inbox invuma bali. Anti obuzibu gwovuma abasajja nze sivuma abasajja nze abasajja sola bera we batali. Yagala kumunoonya ku TikTok baja silinya. Bandika wano. Kamulabeko. Really? Ate number plate eliwo eti. Ha! Tuli mu sente Shuga. Mukwano era ze sawa yonna. Naye obajjawa. Zinange simanyi mwana gwe baji. Ojjukira oli yalina personalized number plate. Mujjukira naye. Yakomyewo. Alete bakukyawa Shuga da. Bezira kubanya nze mukwano. Maka nakayimba ke bayimba. Kana kayimba bakayimba bachatike ene waffe tetuchawa kamatha mukisa. Ate teba tuchawa. Nako. Shuga ine mikisa nkotedde baida bakugoba yako whatever ne wano mugome nataddewo atweriko unforgettable what are they called unforgettable because it's unforgettable oyo togera mutu unforgettable I love it for you but have your fun yeah your fun wali umana yankoledde video n'agamba neba ne Shuga nedda mutu alabudde kyo okumuvinga on nataka ko emoji ngoseka heartbreak njibera mu kumacha kaongezi mbanji vuddemu tukabako katone tuka anyway let's move on anti regulo mba mu kifuba kirala kati mba sikyali mu heartbreak nabulabye mvuka abantu ne batandika oyo malaya iye abana abobuwala yababera tibagamba nkonti oli malaya toli mulungi and not successful in life omuntu balina muwugira kwa kushali omwana obuwala balina okuyita malaya kwabajja kuyita malaya nga beebuuza essimu ez'ebbeeyi azijjawa emmotoka yagijjawa kalala gwe kagamba ekintu ekikutiisa abasajja by the way dodo tukyusa emmotoka yo etiisa abasajja benzi ovuga benzi kati omuntu aba yeebalamu okugulira full tanka ya benzi ne kati singa wali mu mweruwa nga bwoba mu Harrier biyandi badde fair Harrier omuntu asobola osiballo n'agamba ono musobola kati omuntu yeebalabalamu jjukira abasajja batusanga era bagala tukyusa bulamu bwaffe abayagala oba kujje oba ku Harrier akugulira Benz kati gwakujja ku Benz akuzze ku ki anti gwe yeedibiza oba Benz gireke wakatambulirako mu Uber you park your car it's the problem anti weebuzibu your car is the problem so when they see it then kwata nnyo Samsung iPhone giwumuze achizibo mukwano no jena is not even a 17 I didn't buy 7 I have 16 batuleke muko bambi but I love the fact that like do you know there's a way you glow you even glowing more bangambe bagana kwenda then segulira nkosi mu mchanga aneba ku 17 for now olimba eba bakugulira neshuga mnago ine mikisa biemu abakazi wama no wanda okwana wenali nkyali muto mama wange yangulira mukwano nze mukwano ne obo badde n'ebizibu ng'oli bba wange ebizibu biwona
Yes, ebizibu biwona, ebizibu nze tebinsemberera. Nze sikolagana na nnaku, sikolagana na bizibu, sikolagana na misa, tolibera mu buzibu. I am assured. Yeah. No wonder. Never naggy, you know who you are. I know. Yes, I know, girl. Kati mutyaba awulira alaba nneesoma mukwano kikulume. Ate nze kati leka mbabulire ekibataasa mu abagava ali omuntu ogwa. Misa Kisemakula naye temulina makulu. Ne mutyaba omutwaliddemu. Nze yantama ddolo mutyaba tampita ku mikolo gye. Mbadde ngambe bambi kali kateme muke ngambe katemulina makulu. Mutyaba kajjamu mutyaba ogenda kajjamu munnange tebamukutula. Nedda nkola kwa Misa Kisemakula by the way. Tankusabira akajjemu. Nina abantu babiri ab'omu lugave benjagala. Kale kababeere bana. Misa Kisemakula, Baby Kaisuku, Kiki. Yep. Waliwo manager wa Shero, Emengo. Ampa fulutanka nti buli wempitawo. Kutidda nyonyola gwe asulawo. Manager wa Shero Emengo. Bamuyitani eri. Sijja dyogera mwagala mubba. Bemanya nti manager wa Shero Emengo. Ogendewo ononye manager bakuli amabanja gwamanyi. Tugenda kwetega. Then kale ne mutyaba kamuteekewaawo bonus track. Mutyaba bonus track. Bonus track nayakoze bwati. Naye atalugendeddemu. Amanya bakazi abakyala baka bali bakunyigira Shuga. Abakyala baka bali banyigira muki. Bakunyigira ng'oboge obavuma ntebeerabirira you're promoting. Kyenkugamba nti si bavuma nti temwerabirira mbagamba mazima. So wenzane mbagamba nti mwambala nnyo bamuda. Abula kawala gwe eri emmere oli kumpi bbulawo. Nedda ogira oli anja kusanga. Mwalazi. Oyo tiketi ayagala kulya ali kumpi bbulawo mulaba ggwerera. Tike ya ni manager wo. Naye talya. Ye manager wo. Tayagala kulya. Wabula ye mutono. Abantu bayinzolooza nkakuluusanya. Anti gye emmere va ku simu eat food. Ngenda kusanga nga ndya ng'olya you be eating. Tayagala kulya. Ngenda mugulira waliyo appetizer nga y'abantu bakulu big pig. Nothing waliyo appetizers. Yambizi. Waliyo appetizers nga zikuwa appetite omuntu. Laba anko wange wanyirira. Ogamba alina emyaka 35. Abafe ng'omuwanye. Ne anko njagala kutega. Njagala kutegayo omwana ow'obuwala. Nakutawanyemukko. Lwaki oyagala bamutawanya? Ajja nyumirwa nga bamutawanya. There's certain disturbing that is. That is nice. Yeah. Uncle Stanley alabye naawe. Buli wajja omutawanya bambi. Nze gwalinawo omugwi w'eddalu wano mu maka. Uncle we. So basically munange bino ebadde ebikyatambula bitwendinga. Iba nemino ebiswankawo. I'm not going to talk about him. Is he okay mentally? No, I really don't know, but I don't want to talk about him because I feel like he needs to be talked to one-on-one. Yeah, I think it's going to happen. Yes, that time I was with Biswanka, I used to nga wenda bekintu social media mukubira n'omugamba nenjogera naye one on one. I don't know if we still have Biswanka namumanyira through you. Akayimba kalike yali pushing muna ko wali pushing muna ina mumanyira through you. So I feel like he needs to be talked to like one on one nga tekuli cameras kati lwakuba nti ate bannamawulire mwansobedde owa TV olabye omuntu omu agenze ne bagenda mukubira ate nawe ogenzeyo mbu naye babenga abakukuba nento namwe bannamawulire abagenda okureportinga namwe mwagala kubeera baserebu mukolere mu YouTube tukola akantu kiki. No, because you've already dodo woje wange ne kuba oluyi nomulala najja ne mukuba oli wakyate omulala jja okitegeera omuntu mumuleka you don't know what people are dealing with okitegeera. So me I feel like Biswanka needs to be talked to like one on one. There might be something he has to say, but he doesn't have a right way to put it out. And to make it worse, he's messing up and people are judging him. I know, and he's a very talented guy. Very talented. Or else he might be suffering either superiority complex or inferiority complex, one of the two. One of the two. Otherwise, he's a
he's a boy that doesn't have any problem. Peaceful man. Taina buzibu. Bambi. Oshage. But me, I want to tell him, Biswanka abayimba omukwano tebalwana, mpose ogenda tukubaluraga. Abayimba omukwano tebalwana, King Saha talwana, Alan Tonics talwana. Oshagera? Rota. Nedda. Tujateka abayimbi abalala. Neba naye mwinengeri gye munsogoyo omuyimbi. Yes, but they buza bubuza. No. Playboy Tarana. Bayimbi banja bayimba omukwano abasajja mumpe kumanyaga bayimbi abayimba omukwano. Just the Tarana. You know, David Lutalo Tarana. Yeah. Ochegera chengam. Yes. Chris Evans doesn't fight. Chris Banina Talwana. Ochegera. So abayimbi, you need to know okola music chi. Wala music atagenda yako paparazzi. Like onakubanga mpozi kongo yimbe bineno being Ebiruwa. Yenze muka nkuba nzeruga bwe bandabako ne bachachaika yenze namukwa ebyo like ngolaga abantu nti I'm who I am like bad girl ebyo sabula bino sabula olaba no yalimba inga sabula bino yalinga soft cause muyimbi wa mkwano. But I want Biswanka to know you have a lot of fans out there. You just need to show them that what they think about you is actually not what you are. Nze kubanze mumanyi wano nontali bwatu. And I also know that Shalom is not a bad person at all. Lwaki saga kwogera kwe nombera. Because I know. Lwaki nembera sagala jogera ko. Nti Shalom bestie wange. Ate Biswanka naye muntu sirina buzibu naye okitegeera. Era I felt so bad because I've seen Shalom try to give him opportunities every now and then. Yes, please. If not so Biswanka oba yali munyivu eri Shalom. By the way, mute mubala bintu gye biva. Biswanka yenza banga ali munyivu eri Shalom. Kwa Shalom yasooka okuwa mama omwana wa Biswanka interview nga ali lubuto. Bozaayo olutambi. Yes. Oyo muwala yasookera ku Shalom 256. N'agamba ali lubuto lwa Biswanka. Era nenkubira Biswanka ne mubuzo ino mwala gwe wafunisa olubuto. N'agamba no. N'angamba nze omuwala ekyamazima byali byakwejjamu. Okay. Era ne mmwe emitwalo 4. Bambi. Lwako omuwala ndoozi ayagala azaale omwana omweru. Ne bantu bange mbabuulire okuzaala omwana omulungi ng'ayiika eminyira kye kisinga obubi mu bulamu bw'ensi. Gwe omumanyi omwana nga mulungi nga keeru kirabika bulungi naye nga atambulira mu bigere talina pampa ayiika eminyira enviiri ziseenyuuse. Girls, temumanyi ekitegeeza ku risinga mwana bro. They keep saying. Omwana w'omuntu walina ssente ne waba mubi ati aba mulungi. Because they know when to shower them. They know when to give them treatment. Ojja Anonya ne transport akutwala okugemesa omwana akubule. Olw'okuba wali oyagala kuzaala print. Ate muno bye bakyogera gundi alabika bulungi jagala muzaalamu. Gundi alabika bulungi jagala muzaalamu ogenda zaala omwana akusiiwukirire. Teri kintu kibi nga muntu kuba mulungi nga musiiwuufu tekiriyo. Gwomanyi omuvubuka omulungi ng'avuga boda. Nga gwe yamuteekako ekyo ekizibu muzadde we gwe. N'omuzaala n'otamulabirira ababoda munaasonya sigamba nti omulimu gwammwe mubi. Naye waliwo feesinga z'ababoda. Kale amakona yalikoze wa boda omulungi. Mukwata omuteeko helmet ne jacket akolera ddala. Emabega ng'aliko ekigambo kyaki. Mpozi baneeno abantu baffe ab'okukodu base ababoda. Right now. Ng'emabega aliko right now ne helmet. Ng'eriko right now. Maide makona kituufu. Twali bali tumuteerako stars 5 buli lwatu droppinga stars 5. Era namusanga nga akutte helmet ejjakozesa ng'alinnye boda. Ne mugamba makona wenfuna ssente nkugulira pichipichi. Otandika okuvuga boda. Ogyevugire. Kati makona abeera atya mu mmotoka. Omuntu ne wayimiriza omuwala mu mmotoka omuwala ayinza olowooza driver wa mukama we. Ala Musa ne makona kyebumukola. Era naye nammwe abavuma. Kimanyiira kimakona nkimanyi. Makona. Anyway. So that is that like yeah, I know Shalom is if Shalom reached that point of temper 2K you bro. No kwandira bade police gunde nga bayitu tuse. No something is not right. And just wanginga bede mango. What do you do? Wamlondo. Yagala omulondo tweyanziza. It's sweet like awunya bulungi. You like the kawu. By the way abantu abawunya obumwa
ne mwekwasa mbu mwina ulcers mugayo mulondo mulekera okulya pike kubanga pike obo ina ulcers agenda kwongera ko ye bade usanga umuntu ya kuntanga uzi usanga umuntu banage ngalabika bulungi nganyume nze mwina omuyimbi mulungi hot boy akuba buli muwala wane Kampala samu bagamba yajja ku studio ngaawunya akamu ne mugamba mkwano lya pike nangamba banna I don't want to eat ne mugamba you will eat pike you want to eat pike please eat pike Nalia pike yali wampaka siyanganze manyi kyendiko jikira omuzindalo waguvako nomulala genda ko gomanyi omuzindalo ngo kusanze nga guwunya omudomo I know like ataba mbogera basamulaka amalusu bambi treke ojamunda gabwafanana Seka konze mukuwandikira no. Terenzo manyinja kala nyamanya. Nako yo sikula fitino manyi manager wange tanjagala kusikula fitino. I know atachinja I was signed meanwhile. Which record? Risky Music. Tell so one of your music. That's the guy go wakoze na yakaimba akalunja akali mu trending this song on That's TikTok. Lati Wizi. Lati Wizi. Na rembo fumbiro nga Ana wansirika ngamba doing show up. Shuga cha Anonya je kiraba. Ni namba yino mweri. Aha. Nali manyi yenze mukwano nedda. Nawo kimanyi awunya akamwa Nkotidde. Choka luvubu kalulungi. There's a problem. I think alina kabotongo oyo kabotongo. Ayi obechizi kuchivira. Anti kabotongo mu lubuto. My dear. Zebera n'abantu nze namukwano abana isigenda chikola mbeko ne wenkoma mbadde nina gwentadde mbadde mutadde misana naye mbabulire bantu bange sina buzibu bwe nina mbuno bulamu bwensi mumwa omuma guno ngutunda esente ziba zibuze nguwola gugenda kunnemya sekolindeko kati mutebe awo otaddeko ring light ondaba otya. My forehead is because always she says make sure anti nze mukwano nyirira of course zena gaba batakumanyi nzenza been with Shuga mumanyi anti nze nyumirwa nnyo ng'abantu bali wano mu comment section n'ekino ekiwala ekibi kati ate buli sisangangayo omuntu ansanga wano n'wano n'angamba ndi mubi simulabangako because you're very very beautiful close nze nina oluganda ku Maria Magdalena lwakwa mwe mulowooza mbalimba nyirira. You might think I never met her. That is Shuga for you. And I love her skin. Naba Renzori mkwano. Naba wana abawunyaka bamulekerawo. But it's terrible. Abawala obaka mwakale. Negwe manye sanga omwala nga awunye nnyindo oba amatu. Ennyindo bajiwunya. Tojiwulirangako. Muti abatawulirangako ku nnyindo ewunya. Mama nnyabo mbatiddemu. Ennyindo. Ennyindo ewunya etya. Mama ng'ebbwa. Ewunya ng'ebbwa. Ng'ekiwanga kirwadde nga tanyiza minyira. Ng'agira ati buli kaseera. With time owunya ennyindo. Omunyira gusobola owunya. Ate amatu. Amatu gaveeko galeke. Gawunya nga kabeji. Omufu. Kyekireta kabatu okuwunya sibite okuba butaka naba. Negwe ne omwana ow'obuwala owunya otya ebigere. Bawunya ebigere. Waliwo banyumiza. Walofe gwe yanyumiza namuntu yamukugamba muwandiika awo tumulabe kwa yes maye babyali bituufu ya nengamba te nina gwensoobira famokola gere nena gamba ayina ekigere kinene neka mukutereko wano yes maye babituufu ate no yali serious nno kwegere erinnya ono mwala ono eyalatanisa akanti ono wabulijjo no. Oyo. Fe yangamba nempunga nengamba oli managamba bamugamba bagera mu meeting. Eba abamu najjamu sabako ku mulondo mukwano kuba ekituuseewo wano kika nenga lwaki awunya ebigere. Fe yangamba nengamba kiva ku kikubeera nnyo mu ngatto ne waliwo I think they can treat ebigere basolo betreatinga. N'akennyanja akasusse mu bakazi. Nye lwaki ate kakutando kasange kati ate abakazi b'omu salooni bakasussizza akenyanja bagera nakusange akwata omutwe bw'ati n'akugamba omanyi kaneno akutulamu bw'ati mbugooteke wano omutwe akuluke ka penso nedda mukwano bale kito kinnuma abasajja abasinga okugamba muna abawala bawunya ekito kyo kinnuma
And I'm like, Sifena. Anti abawala teba bambi abana nga tebagala kunaaba. I love your lashes. You went back to where? Thank you. Wali. As usual. Yeah. Nebaga ko ka blue. Come on, kalabamu. It's nice. Just. You look. Wefaako naye mukwano. Wefaako. Anti tengamba na kugamba wefaako naye mama. Okuddiba kwoliko omukwano. Nange bagenda ne banzukiza buli ddakiika na muddibo baakali abeewa. Anti tulina okugamba nti waddiba so that obaako ne kyeweeko. Nenze ngenda kuwa ekyogo. Mpa ekyogo naamu. Haji kapo yagenda nafunira omusajja awo Haji. Oba looyo basibijjukira. Omusajja nankubira ku Easter. Nambuuza olwa ne mugamba nze ndi waka. Nangamba bwe jangu osimanya mbu mami ali naafumbye. Restaurant oba hotel oba mukwano toyagala ng'omusajja alina abazadde be nga balamu. Tokigeza nga nkubuulira muga Katonda. Shuga. Aba bagamba nti mami afumbye. Totawaananga. I am a living example, my sister. Omusajja abazadde be abanga balamu kwata sapatu zodduka misinde paka wamuddayo. Tunoonye katufune batana. Mulekwa. Puli. Obanga alina empalana ne bazadde bo muyambeko bawalana. Nze nkugambye. Aye Shuga. Mulekwa jju. Obanga bazadde be gye bali naye nga beewalana okufaako obufi. Omuyambeko bawalana obagambe mukwano nzaamulina. Yes. Bategeere. Balemesa bali. Naye ataka kutandabe nga amuwulira abo bamami yafumbye ndeka tonnyongera. Sisobola kuddamu kulya mmere ya Nazaala yenna. Agalifa n'empunya. Wafunako saabu yo. Nengamba ob'emmere gye nsasulira bangambe puleeti zaalinga za mmeka. Ngobuchayi bususse. Mama. I know by the way. When they gang up on you, mama. Ate kakutande ba family member babe basirusiru. Osobola bona. N'ekintu kinewunyisa. Why wouldn't a man in that scenario fight for me? Oyo musajja abaine. That's why I'm telling you nti kwate engatto zo kwate sapatu za misinde. Naza katompadde tip. Nkutidde. Sina wensigala. Musimani n'abaganda bange bali bweru. Tonyongera. Anti kati bo babeera balowooza bagagga nnyo. Bayinza okuba nga baweerezayo muganda waabwe ku busente ne balowooza nti bagagga nnyo balowooza okusiga. Omanyi abantu abagende bwe balina mentality nti gwasigadde Uganda oli munaku. Mmwe ffe tulina ssente wano e Kampala we mwatuleka. Yes. Olw'okuba bakola essene ne bazikyusa, olw'okuba balina PayPal, balowooza bagagga nedda ssebo naffe mobile money zikola. Munange balowooza bali well off. Sebo omuntu akumanyira nga wa security. Akuuma kizimbe ky'abagagga amanyira gwe alina omulimu gwe wasomerera. Ndeka tonnyongera. Abo nabo mbayize. Baleke. Nze buli lesoni gwe giyigire ku nze. Gwe onoba omusajja nga amenje omusajja kino na kino. Omulala ali wakati ono yekino kiramu kyayidde ekisooka. Ongamba otyanzije. Nekugamba sigenda sobola kujja first of all sikutetuna ku date ndiye nongamba yakale nja kubira kulala no that nigga is ngomanya mamizi boy anti kati olagambe kale bireke kasandi ne mama wange abatakongereza kuna yabakagandi tonyongera nze bambito abo nabalese wala omusajja najja nangamba msimanga nja kutwala kwa mama wange nja kusimula oluyi blood toshayagala saagala njagala mulekwa oba bazadde be baba balamu tubawalane bwe kisoboka tubettire. Yes. Naye Shuga. Mama wetutuuse. Nze lumu nja kwagala omwana w'omuntu. Omuntu andireka agajanya mugambe mutabani obadde oyagala muwaako. Kyo kikyo. Mukuwa omuwe. Naye Shuga wadange nga kisusse. Alabe tulina okwewala mulala yamanyidde omusajja ali awo alinga yabadde nga mu myaka ndowooza 40s ali eyo oba 50s yamanyi. Taina mkazi whatever. Mugamba mtaina mkazi. Nze awo ngodduka aba akulimba inze nafunye omusajja ngambira point blank nangamba bannaye omukyala ndoza ali mu kuyingira mpuyidde mmotoka ye eyingira. N'omanya nti alina omukyala. Basajja mmwe mulekerawo okukweka abakazi bammwe, mulekerawo okutta abakazi bammwe, mulekerawo okulimba abantu ntino. Ongamba otya mbu nno olina omukazi waliwo kana akantu ak'ekisiru abasajja abakulu ke bagamba mbo. Leka nkubuulire Shuga. Nze oyo mukazi twasigalawo kubeerawo lw'abaana. Naye nze tetugatta na buliri. Ate n'ogamba nze ne weesula naye tewali kintu kako.
Ngane wasula we kokera gwereze. Balimba ffe bannange. Kubasiru nawe. Wakulimbira mbutalina mukazi. Ng'omuleka. Ogenda. Sabagamba nti omukazi yajja nga ndowooza muzimu. Yes. Ng'oli amusse. Yatta mukazi we. Ate by'okuzimba abasajja maaba. Nakyo tuka. Nze njagala nkubuuza. Nga nzimbye basajja ku Kampala kuno. Ndowooza nzireko obewa. Mumpeyo district endala. Sikyalina maanyi. Obwa engineer bwampeddeko amagezi g'obwa engineer gagenze. Tozimba musajja mukwano. Omusajja yagala nti mwezimbe afune gwe beezimba naye alidda nga kiwedde. Kati guli bade criticizing Mirembe nti yesterday what about video but Mirembe is having fun now. Are you realizing that she now goes out? But they are saying she's being influenced. She's not healing. Auntie bamkwende pate Kwano, it's okay for your friends to influence you for as long as they think they're making you feel good. Let me tell you, in the mazeko mikwano jange Mirembe, me I'm not an outgoing person. I sit at home and drink. Naye manyo bakwana nembagamba banaye tugende out. Ngate bagala. Ne bagala bannayo mukulu agambye tukole ki. Tugende out. Ne baberawo tebanyona mwenge mwattu nganza anywa. Nentamira ne banzizaayo. Nemba nze nkoze bi. Manyino senka ngenda ke wantu ne babe ne tutulayo dikanze kati manyo nze ndi mudongo manyo berako ne ba producer ne tunula paka kumacha. Bambi nabo ne mbabunya bunye ne batunula paka kumacha. Friends are just supporting a girl who is their friend. I know. Mirembe, by the way Mirembe oli muvumu. Bujo manyi ndi muvumu nayo oli muvumu. And a lot of women want to do what you've done, but they cannot because bali mukano nzirewa. Nvewo ndagewa abana banalya ki banagamba ki abokukyalo banaga kumanyoko buli wa kukyala roza nti inacho sobola okugamba olwokubanga nanoba. It's my life. Yes, let me tell you guys, ngenda nze fumbirwa nobe wemba siri happy bansigule ngende mfumbirwe nera nobe until death do me apart with you because me am a lover. Oh, me too. Nabenga kutena chifanani chabwe na if she's healing, not right. If she's healing, nze nange nabyocha. I think you have to erase memories. Nze nange nabyocha balamu bali bandetera obusawa nembwocha wonna. Go saseze chabalamu. Nemane abalamu bayinengezigezi. Can't you just be tunga abala? Lwaki baba yingira mbufu mu relationship estabakwatako. Ate nze lwakwa sinabakweteeka kujja bagamba story ntuufu. That day I come to sit and give my story. Exclusive. That day I come to sit and give my story. Kamabuli. Mundeke ye newe nabagamba. The messages that's okay. This is just zogera ko olina ku loli yogera stories wenjo okwogera. Mujajira bayiriba eyinza n'okubanga eriba wano. Okitegera nage rendi yongerezaako we nategeerera nti engene bane nasabyeko ku mulondo wane wakojja wange. Ne bakwerabira. Nijje gwe twatumi. Kamunonye wane. Naye yo mola babisa ogenza kuyamba. Musiimi. Jakwerabidde manager. Waliwo omwalo oli omulala omwanvu alina empuminga eyange bulijjo yankolako omutegedde. Rira. Sirita. Bitali eri wansi. So but anyways, women, we need to learn and stand out for ourselves. We should even love ourselves. I have a feeling tetweyagala nnyo Shuga. Okay, I understand. Kati ate walinzi kati nze kakwagambe nze genda nalekera obbulira abakazi kuba nze nkyasinze ebbeera omusiru mulaavu. Nze leka mbagambe. Yes. Sindabye ennaku. Anti nze omusajja wange wagamba nti nno Dodo simwagala. Dodo nkublockinga paka lwe mukakasa nti ndi muntu mulungi sikunnyonnyola. Nsobola n'okukubira ne nkugamba munaye Dodo, my man doesn't like you, so for now we are having a break until further notice. Nosoko yagala omusajja wo. Nensoka ne mutandiko munyo ne mugamba bambi Dodo nga bolowooza bwali si bwali ali bwati ne bwati nta kati olwo nkubidingira bakwagale. Munaye talina mutawana ali bwati paka lwakwagadde nga nkwani blockinga. Naye banna. Iye mkwano nze musajja wange wangamba siagala kulaba na bannakantu nja baleka. Ne okimanyi omusajja ate Shuga ze change omusajja ayagala okujja ku bikwano jjo kubasaako zo. Those are narcissists. Ngayagala kufuga. Yes. Afune wakukwa tosa kungamba mbu no toyagala mikwano jange
nga mukwano gwange asobola nga wootali ku kitanda yali ku kitanda akyagala mukyawe ntya kati mukyawe nti gwe feeyi nkukyayo olw'okuba nga wendwala gwajja ku kitanda kati mukyawe ntya okitegeera. That's being a narcissist. Ate bana basaba bagamba leave narcissists alone temuwulira. Mukwano bajja tetumanyi ti ba narcissist banyo. Nawe tumusajja tuli mu love already. Nange falling in love. Wali banaye. Zenda bikasifolinga oba ndivinga mu ndivinge. Shuga tukaseranga tubala nemeze linga tekungera. Anaga enseno sinya. Musajja. Love no. I ordered for chicken but I'm seeing fish and I feel like I want fish. But the problem is I'm going to have sex later so I can't eat fish. Jakobo unya fish. Efe mukwega tamako kutumule. Ndino lyo musajja ngena mubuuza what Shuga move on. Nabade my sex on the break. Mama ebitundu byange byakyama byazizza gwaki. Bamenye mutima bamenye kitundu kyakyama oli musiru. Nabona omuwala. Bamenye mutima bakitundu kyakyama. Naona tugalawo. Kye kikudibizza. Yine mukama. Zenemwati break enyima ndeka. Tateri sex anyuma nga mu heart break omumanyi. Nga woka basi makeup is okay there makeup and break up but not heart break. Yeah, because it might try to muri twecha yetu atuyomba yomba ne tudam. That one is a good one. Makeup and break up. Kiringa onno ngamba musebo nayombye n'omusajja mukati ayagala mu akombo kati nganye. Kati nze bitundu byange byakyama n'ebibye byekoze eki. Emimwa gyaffe gye giyombye gyenyigire jonga jo. Tusanyise bitundu ebirala n'Shuga wasala. Nekanze wabula dodo. Don't say those stupid things again. I'm so stupid. Totabula bintu byakwegatta mu bintu byakisiru. I know. Madag. Ate watugamba. Nze era gwe mwata Saida. Nga neyanzizza. Naye ndi wa biddugavu. Sanchu omwana gwe wantegedde. Chokade bakuchayi. Nze mbadde saakusiimya ngamba omwana ono. Ndabukoze eki. Aliawo ka baby kali awo. Akakana sika baby omanyi bye kamira. Enewo bubona obutono obutobo. Ekitegeeza kati ngena kwera careful. I'm going to start paying attention to what a man tells me. Yes. But stop moving in a Benz to dates. Olaba ogenda ku date, olaba ogenda. Iye olaba wamba mutyaba. Omuwala ono musiru. Ogenze ku date ngo oli mu Benz. Azze okutwala ku date ajidde mu Harry. Hakuyamba atya. Kati njikweke. Kugambye gendera mu Uber tambulira mu Uber until further notice. Then akinotisinga later nga aja kinotisinga oba giwayirize nti ya daddy wo bakwa buzibera ajja kutya nti ova mu family engagga mutyabo nnwana naye mukwano tewali kikoze misanagano nindanga buwungedde ayagala kuddugaza mbunkugambye nebundeke Shuga kasaba jacket tala ngatandika otandise ate wagamba otoyagala ttaala wemba nega neda senagamba sagala ttaala ewayidde buli wamu mbeera mu ttaala may I have sex in the light woteeka musiimu tu ndeka Shuga so but I understand kati ngenda kubanga paying attention them bali nga bafanze anti akantu bakafunye live tebakasasulidde mutyaba olagawo anyway it's okay ngenda kubala eddakiika zo. You're going for how long? Tujja batwa amaze. Tugenda kwa tumaze. Kale wokomerawo nga tumala. Chika jango tula wano jiro tula mtufo cha Mutyabo bereko producer. Baby Tike is a very tall. Oyo mwana. Yadiko modo. Talia mmere. She has a chest that wow, yeah. Chest. Kaina akabiri akalungi naye sikagala bambi. What's yagala kulia? Atayina appetite. Kale sikasidu. She has appetite issues naye namugulire appetite. You eat. I know they say many men love slim girls. Mokwano men don't love slim girls. By the way kankubulire nze bukyanga mbawo bajja bange bonna batono tebagala basajja bakazi batono zenko gambi bagala ngoina ko some flesh real flesh. Yes. Okay. How are you going to twerk Tike? Olaba
You eat. Kati kana kayimba ticket akazina. Akalo. Kwata ku mutwe nodda ku bigere. Tena wigi jigili tasa jigiringa. Kuba ku mutwe. Azage ticket eat food. These men don't know what they want sometimes. Oyo ticket ne mwala wanga msinge bina. I know. Na yensi egenda bona awo masawo. Na mwala wanga wazeza miaka 16. So beautiful. Ate chamagala ko mugezi nga gwe. Kadde mwako ka mugezi nga gwe. Yeah, Shuga mugezi. I don't know you but mugezi Shuga. Nze ndi yangamba wawasori ya marketing eyo. Mfakula mchamchala mesugwa. Nangamba Shuga naturally born marketeer. Ne mugamba Shuga nzo nokuntunda nga yayagadde oyo. Mukwano sinti mbuno sinti nayagadde nze omusajja wanajjaawo nangamba Shuga omutwalo gwa $1 guguno uyo era nkukimanga kutwala ku date nsana okutyako kantuntunu nga nkwa surprise bakutwala tutegera nga kajolaze nze so isentyo kale bambika anyway ngamba kujja tutubyogera nga tugenda kola story exclusive. Tajukira tonzijukiza biobe ninakwaya nemukugamana tonzijukiza but anyways kale ulira kati obuyimba bwennyimba okusinzira kubera kati nyimba simumanyi ala wegaana omuntu ani oyo naye nze mulabika mwe temundabangako me I have a memory loss. Oh, you keep making me laugh of like na ex. I'm saying na ex now. Because I don't have an ex. When I move on, this is ex. I love that. But I don't have exes. Which is good. Yeah. So when I never was how many people have you slept with them like I don't. Sieba kankonze na muntu yenna. Gwa so say. Yeah. And I'm going to give you my goats. But I know women who have money have options. Do you agree to that? I think it was Farida. Women who have money have options. I think if you have something over in options in those options, I think so. Maybe binevyo kumanyira. Ancho solo funa musajja goyagala netosa afuna musajja akwagala. Boba ina sente. Kubanga go solo songa kuyenna goyagala. No funa. Neither will never love you for you, they'll love you for who you are. Rather, they'll not love you for who you are, they'll love you for what you have. Bashagera. Kwa omusajja solo, je bali abasajja abasirusiru. Do you know there are girls who were born with penises and they think they are boys or men. But they are girls, but they just came with penises. Abo bosobola okuwasa. No, era naguma nagamba, nenda kola kino kasado da mpa kino kastampa kino kas. So don't think women who have money have options. No. No. Go solo funa musajja goyagala neto safuna musajja akwagala. They're going to use you. Teri musajja agala kubeera intimidated. Taliyo tebakikulimba ne wobo musinga senti. Jevana jebulaga omusajja alina kubanga ye head wonga ye leader, omukazi nga manager, home manager. Kati oyagala ku switchinga roles mukwano. Ne woba gwana tekijja kukola. So you have to know actually unless you know how to respect that man with your money. Which is very impossible. Kati leka ngambe kino kya buzaaliranwa kiri mu bukazi. Omukazi tali kugulira boxer n'omunyiza n'atakugamba ne mwambaze engoye oyo omusajja gwe nasanga talina ngoye. Naye nga yagula boxer yali eja. Olunaku lwe yasasula yaka. Manya yasasula rent. Ajja kujjukiza. Nze nkugambye. Ekyo kiri mu buzaaliranwa. It's just womanly. Because we are not meant to provide. Feba tukola nga tuli ku receiving end. Kati buli lwe tuwaayo tuwuliranga ffe ababanja. Okyegedde. Kyovala omukazi asogamba ku byonna bye nkukoledde. Nokole ekyo. Okyegera. Bolowooza ku lw'ebintu by'okoze omuntu alina kubeera awo ssebo. Tekimugaana laba ddodo n'agamba ngenda na bbina. Tiketi alina bbina. Alina bbina. Njagala kabina. You're right. Banange, as we wrap up, kati since obiyiseemu nange mbiyiseemu ko nesugana nawe obiyiseemu naye mukwano mbiyiseemu naye mbiyitamu wembiddamu oba mbula oba ndozinga mapu. I need to go. Go diving wenda the problem is my geography teacher. Yagamba atya waliwo geography teacher yancha geography mu senior 5 nemuvaako nyenkola mu Kiswahili tomanya kati singa map reading yankwata bulungi
No matter which way to take, which road not to omusajja take. yali angobagoba nnyo mu kirasi kati bwe yasemba okungoba ne ngamba ye nfa kyange nenkole mu Kiswahili gwe sitajja soma. Naye bambi Shuga kituufu bambi wagwa mulava Shuga knelt down. Ye jasa machi akambe mama tonzijukiza biwobere nakwe yaliyo mu Misiri. Nefe tuliyo tuleze sijja kulima jachu kugamba after. Naye nze leka mbabuulire nze ndi fine by the way, you don't know. Hey, you're fine nefe tulina nugu ya feno. Kubanga let me tell you guys, enugu mjirekera bambi omuvubuka mumazeko emirembe okyegera atenga I don't care. No, like on my side I don't care. Jabyogera ko awalala nze okimanyi nzama for girls. Yeah, the problem is the family mkwate nnyo kubalamu. Fight imbalaga kinyusi. No kati nkitegedde emundu erina tunula eno. Mamizi boys tubaboole. Kyo kati nkitegedde. Asatandika mami soka kubira mami analowooza atya mami agambye wasuseewaawo mami agambye wakalya mami kyanyumiza kati balagenda koza misex kikali toka ne baŋŋamba mbu Shuga wemula wali wasinga famire eyo wemula mubamanyi bulungi olimba enkutidde ggwe olimba yinza yatwanga ne Nazala wange nanvuma amatako. Wallahi atefe bali twawira Roma nga tunyumya kale tagavuma nze naye nga tunyumya oba omuntu yamena gamba oyo muveeko naawe alinga n'amatako takumalira budde. Nze be banjigiriza n'okuwemula by the way. Wallahi be banjigiriza sikulimba nze nali siwemula edda. Be banjigiriza nze ex Nazala wange yanjigiriza owemula ne baganda omukulu. Ne bannaye nsobola okwetoloola nkirabye. Nkulabye mukwano tebansirise munnange. Wetolodde tweyanziza nnyo manager waafaaseko nno ye baddaake nako ki kati balagenda kubuuza mise kati gwabiyise mu misex ki nga ffe bagalcha kati gwanga wejjeemu mistakes njere nera tunayiga mistakes ze nakakola me kale ki kye twalina kwera basajja ffe ng'abakazi as we wrap up. Don't give a man your money. Don't give a man your money. Don't give a man your money. Omusajja wagamba nti yakaweddewo musule mu nzikiza. Men kan kuyiya omusajja anoonye ssente zaayo akamusule mu nzikiza. Yes, enjala weebaluma nga talina ssente n'agamba talina ssente fuluma genda olye komawo okabe naawe mukabe mwenna nti enjala ebaluma gwe ng'omaze okulya. Basajja bantu babisani yali musajja te yali Munnayuganda yali Muganda. Yes. Yali Muganda? Lucifer yali Muganda. Nkugambye kuwate kubu. Omusajja w'omugamba nti baby what are we going to eat? Mama leero masina sente. Tambula bigere bye bibiri genda kuyaya lyo luwombo. Wamalo lyo luwombo. Komawo wenyolere mu buliri alusa zikulu buli chemoche ziri kaifyo kani. Nze nkubuulira. Tomukiriza okujjawo. Yes, tewali emergency. Omusajja tebamuwola. Mpolaayo. Baby mpolaayo. Ate bana etuwola. Oba omuwadde gwe manya kadezo oyina ziteeka mu Misirinius. Tezijja kudda. Tezidda. Esikyawola basajja bambi. Ate okujjeewo omukiriza. Okujjeewo. Waliwo abagamba waliwo abajja omusajja ne yeekaza waliwo kenalabye ka tweet mu Kenya. Nagamba bana Kenya men when a Kenya man says I want to see you he means it is serious. He comes bulungi nnyo najja n'akulaba with his pair of two eyes. Nga tana kira kyalina shamelessly. Kyali kitagisa kubeera Kenya limba. I saw but that's how my brothers be. Are you sure? Naye tulinayo Munakkanya atukutte obulungi Musiya. Musiya nga awadde bakyala wano bintu. Musiya agula emmotoka, Musiya asobola okukolera bizinesi. Musiya alwanya abakazi balaba. Mumanyi. Webamwagala. Webamuvuma webamwagala. Akwana banyirira mulaba. Musiya bannange. Oba nkuwe Musiya. Oba Musiya benzi yagisobola. Nedda. Musiya. No, Doreen introduces Musiya. No, Musiya likes. Awomba mulamu. Let me tell you, Musiya, because he's dark skinned, he likes yellow, brown chicks. You compliment his color. Me, I'm telling you. Nedda mukwano.
oyagala kunjokyesa nsijja kwogera bintu wano nvaako Shuga. Okay. I can't. Mama, but Musaja, thank you for defending Kenyan men. They're proud of you. He's Kenyan. Yes. Manyi Muganda. No. Kamusiya. Bali so bino byamugera ko munagenda nagira bijanjalo simanya biki baba bamulemesa. Oba bamugamba nti alete ebijanjalo oba akola ki ayina sente. Ate abasinga mwene. Kati gwe nawe genda olete ebijanjalo. Olaba obo bijja mu sente nga zaafuna. Ogule mmoto. Nze fama yajjaka okufanisha siti nga nkyakolerawo. Najja ne sente ze mugambo tuzaaliza binusu naye nga zibala emiliyoni 17 binusu. Mu miliyoni 17 eno neeno nga zeesibye. Nalonda entebe gyayagala ne mugamba miliyoni 17 najja ebinusu n'abalako. Mu bukutiya bunene bwa kilo 10 n'abalako. Balance naddamu nazizinga nazizaamu. So tunyoma bunyombe wada tunyoma ebyekisiro. Go where there is money kubanga kamanyiro kasusse. Nze sagala kumanya sente ezo jozijanze ne nfuna omusajja nga asaddaaka. Nsaddaaka naye. Shuga nedaba. Yes. Zitutuusa. Nze zijja kuntuusaawo mukwano. Bwe bakusaddaakira. Tebasobola kunsaddaakira mujjukira kati tosobola kuwaayo kikyo. Saddaaka tekola. Owakirala. Kati nsolo kimanga oluzaalo lwo n'olusaddaaka. Fire. Shuga tokwata kugenda fire. Nali manyizeze kati okufa. Kati. Mama ndeka kigende wala. Oba ne baŋŋamba baneeka kwano kaako kavaamu emikisa katike. N'otandika. Nze nakasaddaaka tonnyumiza. Baddamu kalaba nga kali ku kkubo. Nga yagwa eddalo nga yashuga yawaayo tikke. So batugamba hapo abazze wange mukola ate batu bagana okujja ewaffe. Bumanyira obusajja obu. It depends on your relationship. Okay. Depends on what you have with this person. Tosobola kunkwana leero mu nnaku 3 ngoyagala kujja wange mukwano kiki. Toyina toyiwa pama wo. Ozungo ddawa. Oba onkwanye n'oyagala ate bana bawala n'oyingira ew'omusajja n'olemerayo. Ofa kinensi. Mwana gwa abawala iwaabwe banaku. Kati agende omusajja nga talaba ku micro oven. Talaba ku air fryer. Kyokka tebamanyi nti air fryer ya mitwalo 12. Wali eri ewa Crown Japan katwe. Okiwulira? Rice cooker ya mitwalo 10 ewa Crown Japan katwe. N'alemerawo. Sanzewo mbo omukyere baguteeka muno mugenda mu bijanjalo bread toaster ya mitwalo 8 ewa Crown Japan katwe. Fridge ziri wali 35 otegere naye omuwala olwokubanga sanze obwo obuntu atandise olaba abaana bazaala n'oyo omusajja mukwano oli mu ya B&B ate amu tebakimanyi siwe eya B&B. There is no man that is single that will buy an air fryer. Tewali ajagula air fryer nga ali single. Teri agula rice cooker nga ali single. My friend, Airbnb. Ogenda kudayo mu nnaku 3 bagambe he was just a client. Okitegeera. Ati tuge Airbnb katuusa no zitekamu ebifaananyi byaffe. Wala gwe bangamba era naye njamu kugamba mukwano gwe. So bw'abagenda mu Airbnb agenda n'ebifaananyi bye. Kyogeddwa. To make it look like home. Home. Gwenogamba mama ngakyusiza gundi kumbe wa ate abasajja bayizenikana solo kikolero kumala wiki ng'obeera naye all comfortable. Kati ku weekend nagamba actually need to go maybe to see oba na businesses oba ngenda ku farm oba ngenda kulaba mama oba ngenda anything. Natadda. Nakugamba I need to drop you home. Agenda. Nakudropping aho genda okuddayo nga tutabanga nayo. Nebagamba biza Airbnb. Naye tujja kuŋŋanya abasajja tubochenga kibweterebwe yayo kyabalokole. Tutegedde mbolayo heartbreak emu mbiveeko. Oyige. Emu. Okite. Nkimale. Ate nga bw'obagambe ne boogenda omusajja ng'olaba talina smile frying pan biki tobigula. Mugambe ze sina bwe tufumbe. Talk to me directly. Shuga, you suffered. Like an akantuka maledodo. Every time you say something, I trigger you. It's me somewhere. But let me tell you, I serve a living God. And the Lord shall never forsake me. He will never leave you. He knows you. He knows your heart. You shall find that man, that good man. Nange mbisemu bannange. Si byangu. Naye siriddamu nange nakowa. Nenze lekambabulire mulekerawo okwegomba kapo z'abantu buli kapo gye mulaba mbusimanga omanya abantu babeerawo n'agamba
ne bannaye kankolere ku mamange example tajjanyiga nanyiga tajjanyiga mami tusonyiwe gwe ngende kweyako example oyinza osanga nga mama mimi nogamba ene bana yabeera atya ne bbaawe you don't know what happened. You don't know because we come out and smile. You don't know what we've left home. I know. Yep. So when you're getting a month of Musaja, Musaja angampisenga owa Shuga wa muisa. Bupeke bukisi. Ojagenda Anonya Musaja kuisanga owa Shuga nga muisa bwacho ku sente za Shuga. That's a good point. Netumalirize. Abyogedde by'amatumaze exclusive ewedde bampaddeko akatundu. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.